Olwaleero amyuka Ssaabaminisita asooka era omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Kamuli Rebecca Kadaga lwatandise kakuyegewe mu butongole n'ekigendererwa eky'okuzza emitima gy'abasoga eri gavumenti eri mu buyinza. Ono abadde asisinkanye abatuuze mu disitulikiti ey'e Bugweri ne Iganga mu lukuŋŋaana lwakubye ku kisaawe e Bugweri. Nga yeegatiddwako bannakibiina abalala abavuganya ku bifo eby'enjawulo basoose kumuloopera bizibu ebiri mu Busoga gamba ng'enguudo embi n'ebbula mirimu. Nga batuyiwira luguudo lwa koolansi okuva ku Nondawule paka ku Busembatya. Emirimu ekitono ekiriwo kyona bankobya ati bakola batya bagitunda butunde. Mu kwogera kwe Kadaga asuubizza abasoga nga bw'ateeseteese okutumbula ebyobulambuzi bya Busoga tibijja kukendeeza ku bbula ly'emirimu. Beeri kusaba gavumenti ekulaakulanye tuzivewo restaurant tuzivewo hoteri tuzivewo bulungi abantu banasulanga esente zize mu kyalo. Ono era agumizza abavubuka nga bw'agenda okutumbula talanta zaabwe nti kino yakyogerako dda n'omukulembeze w'eggwanga. Puroguramu gyetulikola yavubuka okuzaakuza talanta zaibwe era nga niwe twatukako n'omukulembeze ayigenda kuyogera kubanga tubise na giti yabyo. Mu ngeri yemu mu disitulikiti ey'Empigi mu kitundu ky'Amawokota North eyaliko omubaka w'ekitundu Amelia Kyambadde asibye atalaaganji ku nju ng'anoonya obuwagizi obunamuzza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Okusinziira ku Kyambadde ekisinza okumuzza y'embeera ekitundu mweri okuviira ddala ku makubo nti yonna yagootaana dda. Amakubo gaffe twagakolanga gonna naye kati tewali akola makubo. Lwaki obukulembeze bwakyuka? Agamba nti emyaka 5 gyatabadde mu Paalamenti enkulaakulana ya bannamawokota ebadde yaziŋŋama nga yeebuuza ababaka abali mu Paalamenti kyabadde bakola. Sawa yakusangula maziga ga bannamawokota kubanga amaziga gayitiridde emyaka 5 gyetunyigiriza. Amasannyalaze agaali gatambulira ku sipiidi naye ne wabeeranga n'ekikondo ekyasembayo tewali yeyongerako kikondo twalonda ki emyaka 5. Ate yo mu disitulikiti ey'Ejjinja mu constituency eya Kagoma akwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera ku bubaka bw'ekitundu John Odole kakuyegewe amutandise leero. Ono nga ali wamu n'abawagizi be naye abadde atambula nju ku nju nga waliwo n'abamu ku batuuze basanze mu nnimiro okubasaba akalulu. Ono asuubizza abantu b'eno nga bw'agenda okubasakira obulungi naddala ku nsonga y'enguudo eziri mu mbeera embi. Ekitundu kino ekyakayira enguudo nfu obwera ndi kutambula nenda okwebaza basuula emiti egy'amasannyalaze aye abasinga bungi wazza waaya daaki aye nga lwaki babakookonya baleeta emiti egy'amasannyalaze gaabulawo. Ono era bategeezezza nga bw'agenda okulwana amasajja okulaba nga abalimi mu kitundu bafuna mu kirime kyabwe ekya kokowa kyagamba nti kibadde kyagwa ebbeeyi mu ngeri engenderere. Koko lwasuubire nti ali kwaka ssente batandise okola yagoya bamukuba yagwaki aye nga mulina abakulembeze balina oka nti abantu banga beekayira balima koko n'ababeesaawo. Ate yo mu Busiro North mu disitulikiti ey'e Wakiso bannakibiina ki Nuupu basizza kimu nga nkuyege okuyambagana mu kakuyege waabwe okulaba nga beddiza obuwanguzi mu kitundu kino. Bano nga bakulembeddwa mu mmeeya wa tawuni kanso y'e Kakiri Moses Bisaso basoose kwanjulira batuuze eyo basobodde okutuukako bukyanga bafuna obukulembeze obw'oludda oluvuganya gavumenti mu kitundu kino okuva mu NRM eyali emaamidde ekitundu kino. Abajja mubabuuze mu byobulamu kiki meeya ne banne kye batakoze mu by'enguudo kiki kye batakoze. Waliwo n'aba NRM abasazeewo okubeegattako okugatta amaanyi okukyusa ekitundu kyabwe. Ekisanja kiwedde nakola ensubi gye nejjusa natiikinga mukululo nendeko omwami ono muwa akalulu naye emyaka 5 gye nkozeeko naye ndi mu butuufu asobola. Kyokka bwe batuuse okusaba akalulu k'ekibiina kyabwe ne bategeeza nga bwe batagenda kunoonyeza yaweebwa kkaadi ya Nuupu mu kitundu kino ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti nga bagamba nti takwatagana na bigendererwa byabwe. Olwaleero lwe lunaku olwokubiri nga bavuganya ku ky'obubaka bwa Paalamenti ne ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu bakuba kakuyege waabwe anabatuuza mu ntebe ze beegwanyiza.